nga toli mulogo kubanga namere sente zize yakera nazikola wadde mba okuyamba gwayagadde banange twawula omukisa oli gwabadde mukisa gwe kakatize Benita annumirawa oba bamuyambye ne mukisa gwe mukisa gwe kalize bwenkera ku majano nengaba nange sina mulimo ne wabayampa omulimo ngero onyiga junior bamuwadde omulimo lwaki nze sina guys twagalize tujja kufuna Benita oba wona le bonna mere amuwadde sente nkikubira bukubizi mu ngalo kubanga Benita ne bwe namulwanisa era zo sente zigenda kufuuka zange ekyo abantu kyemwerabira ne bonagamba nti Benita tebazimuwa era zibadde tezijja kuba zizo nammeera ayina eddembe okuyamba gw'abayagadde mu busobozi bwe mu magezi ge mu busaasizi bwe ekyo tosobola kimunenyeza nga naawe bw'olina olukisa okukozesa sente zo by'oyagala bane tutegeraganya sisobola kuvuma nammeere mbulwaki yayambye omuntu gwe yayambye naye monna Uganda nga gwe muntu nga gwe obusungu obujjawa obusungu buvaawa nenolaba omuntu ng'afa Benita bamuwadde sente bazimuwadde sizizo guys it's not your money mulekerawo okuwa abantu amateeka ku sente zaabwe gwowaddeyo mmeka it's not your money tujja obujja mitima mibi kati okeera otya ku makya n'omuwalana just people heartless buli omu asiime n'ekitono kyayina nze banange ne bw'olaba ennaku zino nnyirira nsimye n'ekitono kye nnina nammeera eddembe lye okuyamba Benita ng'ate takwebuuzizzaako abantu mbagyeeko akamanyiiro bebekulu bw'akeera ku makya ng'alina gw'ayagala oyamba ddembe ly'okumuyamba Kenzo bw'akeera ku makya n'agamba alina gw'agenda oyamba ddembe lye talina kumala kwennyonnyolako talina kumala kutuuza miitingi naye omuntu n'ayamba omuntu ne lufuuka olutalo lwaki oyambye lwaki tozikozemu bwoti guys ako kamanyiiro akuba kayita kamanyiiro awo oba otandise okumanyiira abantu tosobola kutegeera abantu ku sente zaabwe tosobola kutegeerera abantu ku sente zaabwe so nze sikinaamu buzibu
era nammere webale kwa Pr nammere anonya likes mu kuyamba nawe anonya likes mu kuwemula ani omulungi awoka ate Benita ajafuna abantu bangi nyera abalala abamuyamba kubanga mukisa gwe it's a luck namwe abayomba mukyaleke wa mama fina abanaze ekyogo namwe mufune ku mukisa abamu just mwetaga kukyalako wa mama fina mufune ku mukisa munabe ku kyogo babajjeko ebisiraani okusinga okuddawo okuyomba kakati munnange ono bamuwadde bamuwe Benita bamuwambadde enfiirwaki yesi munna Uganda si muntu omwana bamugobye ku mulimu waba nammere akutte akasente n'akamuwa naye ye yatandika obulamu nze Junior kiba kinnumirawo. How does that hurt me? Wamma kiba kirumirawo omuntu iziri sente za nammere dembe lyokusikozesa nga bwayagadde. You can imagine you lose your job kati yo family ya Benita yoterie. Of course onale nammere yadde tayamba na Benita yabadde ayamba abantu babadde akolerere Uganda because oyo mwana Benita abadde abezawo abantu nga 8. Kati onale nammere waba yabakwatidde omutwalo gwa $3 milioni 36 nazibawa. Tulina kumwebaza nze nammere si mukwano gwange nnyo naye ate nammere waba ayamba nkiwagira. You can't fight help. Mwabavuma nammere mwakayamba bameka mbeera kuno muwe mulabuwe muzibantu ye Katonda lwaki tabatta ne muvaawo naye Katonda atta abantu abalungi n'alekawo ebisiraani ng'ebyo tekirina gwe kiyamba kinyampa bunyampi bijjuza tooyi bimazeeko abantu emirembe biwemula buli muntu ne bisigala ku nsi nga biyinaayina naye Katonda naye twebuuza oba naye bamuwa enguzi. Katonda abantu abalungi bokka batta natulekera swaitaani zino Idris zo tezagala kuwulirayo omuntu ayamba mulala ziwulira bubi ng'olina kyofunye. Kati Benita okumuyamba what is the problem? Sente zibadde zizo nti zikulumye nnyo gwoyambye ani okujjako okusiga obukyayi musiza obukyayi mu bantu buli omwagala kulaba nga abonaabona akaaba. Benita wa mukisa gwe abanagwa tuzalawa nnyo ne Bob Wine bwatu bwe yatandika akubye bikonsati bikyalenga nga tuli awo nasooka tufuukire ekizibu wano kinsana yatandise kwa kati kyo kiri approved kingisa abantu abayina gwa wakanya byenjogera nawe gende kololo jijjuze nawe genda boluza byangu nawe gende kololo labe. Bobi Wine bwatu we yatandika nakuba bikyalenga awo enkomerero ng'alangiridde bwa president. Gobanyiti kati kingisana amala alangirira nti ayagala bwe MP era be MP mu parliament bonna empale zibakankana. Kingisana amala alangirira today nti ayagala bwa member bwa parliament taina gwatajja yawo taina gwatasobola kusiga okulula. Nalwanisa sho ya Kingisaha
ne muwayiriza buli kimu abantu ne batuswaza ate abantu ba wansi nga bakwagadde abantu ba wansi baliroyo abantu ba wansi nga bayagadde omuntu aba bali mu butalaabo aba ba boda aba takisi nga bakwagadde ensobo ogimaze va mu bino ffe bye tubeeramu eno basoma eno tewali mukwano naye abantu ba wansi balina loyalty kale babadde musoya kingisa abantu ba wansi bakola mu butale ba boda ba takisi bankuba kyeyo abo kasita bakwagala nebwe babagamba nti bagenda yimirira musana baguyimiriramu ewa kingisa tewali tent naye abantu bayimirira musana kati ekyo kye bayita loyalty ate ekyo government kyetya when you have loyal followers fe government tetutya fe bwano bu following bwe tuyina encha bugenda buno following bwa TikTok buno bwa YouTube buno temuli makulu naye okuleeta abantu emitwale na ku ground nga kingisa kye yakoze ne bagati leeta emitwalo gumu ebiri esatu ena nga sija TikTok nga jaddala wotegera nti enensinzi okugamba nti oleeta abantu kingisa abe yaleese obaleete eggwe bw'ojja otegera nti kingisa awo amaanyi agayina omanyize Junior nzikiriza mangu naddala ekintu nga kiriko evidence nze Junior I believe in evidence nze kasitondaga ono paper nze kitosolo kikola I give you respect kati kinsa yalaze nti asobola because the evidence is there statistics tezirimba gendo laba abantu abalabye shaking sa online ababadde ku social media there are many also ku ground banji ne ku social media banji kati oyo omulwane soti simanyi kye bataddemu kutuuka we bali tunzo okubeera wano nga tufuma kingisanga musajja watu ayise wala waba asambye akajji katonda amusaasire munoonye omukisa gwammwe muve mu kulwanisa abalala noonye omukisa gwo guliwa ensi tosobola girwanisa tosobola gimalako nga gwe eva olwanisa bantu naawe tuulako wansoga ene mukama nze ndakukola ki bw'oba muyimbi today tuulako wekko gambe naye lwaki simala obudde bungi mu studio kinsa alina ennyimba ekyamazima ddala ko ze ennyimba aziina alina oluyimba olwo luyanyimbira olunyumira ennyo alina ennyumba bbiri kinsa aze mwagalako alina lweyakuba ebiseera anyoravu ya jjajja ngakuba nambika ebiseera ebyo ebiriwo byerabirwa ani atakulaba oluyimba olwo lunyumira oluyimba lwa kinsa ebiseera lunyumira nnyo lunzijukiza taata wange bambi buli wempulira olwo oluyimba I remember my dad ebiseera ebyo ebiriwo byerabirwa ani atakulaba mu kipale kyaseno mu dduuka. That song is nice. Kwegamba kinsa bwe yali ayimba oluyimba olwo ye yaluyimba mu kusaagirira naye kigambo ebiseera waliwo ebiseera byojjukiramu naawe mu kipale kyaseno mu kiyembe nojjukira bwe mwazanyanga kakebe waliwo ebiseera bye mwabeera nga muli bato ne muzanya kakebe ne muzanya gogolo abakulirako mu byalo ojjukirako ebiseera ebyo waliwo ebiseera ng'oli yala nga litoyina sente so kingsa oluyimba olwo yakuba lulungi ebiseera ebyo it's a very nice song ate lugenda kuggwako kwa buli muntu alinayo ebiseera bye waliwo ebiseera bye wali ng'obonaabona ojjukira ebiseera nga toyina mulimo kati oluyimba lwa kinsa ebiseera ebyo to me it's one of my best songs ze yali ayimbye because it brings my memories. It brings ye yaluyimba asaagirira but
it has a lot of message. Neruno kwagala nga tudde wali ne kunyumiza biri ebyaliwo luli beera mbirowoozaako wetunangako nga munakufaako mukwano biri eno abantu bakira kufuluma mayumba gaabo ogenda okulaba omuntu saa 12 yadduka Land Road bamubanja emyezi egyo naye ku Kampala wano nga tewali akukonkona bwe bugaggo obusookerwako nga weggulira weggalira nga ne bakusanga mu luguudo ng'onwedde oganga yidde bagamba Juni yasulawa ti amakage gali kyengera mu mutwale kati olunaku lwotegeera nti bannange ennyumba kintu ky'amaanyi genda bakuwa ekitanda emulago olina okusasula eddwaliro olina okusasula Land Road olina okusasula edduuka. Oh my God, ne wobera ku kitanda emulago oba mugumu nti webansibula nzira wange negwo manyinga wakava ku kitanda emulago ate n'otukira mu sente za Land Road bw'osasula eddwaliro bw'osasula Land Road kyokka ennyumba ate gy'otasuzeemu ba Land Road bamanyira nze tobanyongera nze Land Road yammanyira nze nekyandeetera okuzimba ennyumba yange Land Road kummanyira nze Land Road yali yagala sebo kunkasukirako bintu bweru mbundeekanya music lwaki olekanya music ku nnyumba zange neŋŋamba what sikusasula olunaku lumu nafumba ennyama Land Road yali ammanja emyezi 2 nefumba ennyama nga bw'omanya emizigo Land Road yagisitula n'agitwala. You can imagine ng'ennyama ekoze akawoowo bweti enjala yali ennuma nfumbye ennyama yange ntaddemu katungulu cumu ntaddemu lweyiko Land Road yabba ennyama yange nangamba kuseteze kubanja tulako emitwalo 3 ene ennyama nyenze nayo nagiwa abaana be nenva ku mizigo era we nasengukira ba Land Road bennaku zino beekaza akusanga ofumbye enkoko naga watandika ddyo okufumba enkoko nga nkubanja leeta gwe twomuyombese omanyi n'oba tolina mpisa Land Road wajja ozifuna n'otandikawo okwekoza Satan no maama Junior no nkubanja maama sente zijja olwomamiza tonyongera naawe lwana nyozimba akayumbako ewo tewaba wala okusula okumpi ng'opangisa asuze wala nga tapangisa akusenya emirundi 10 ewo tewaba wala wini wa mami kasita king saa yakuyisizaawo walabye enduulu ekisaawe gye gyakubye kasita bayogedde ku wini wa mami olwo omuntu atandika okugenda kati ekyo bayita okutambula eyo stage king saa gye yabaddeko zizimu ku stage zisinza okubeereza amaanyi omwaka guno unquestionably ate era nga buli muyimbi yandiyagadde okugibeerako because ekigendererwa ky'omuyimbi oba ekirooto kye bantu kuyimba nga abantu we bali. That's every musician's dream. Tebakulimba teri muyimbi ayagala kuyimba nga talina bantu kubanga music gwe batunda bakonsumers ba music be bantu. Kati wini wa mami kola ebintu bino wini sirika focusinga ku kaliyayo wini oli nebaza wini wa mami bona sirika no focusinga ku kaliyayo oli janoga Junior wangamba oli kukubo tufu neba spice dana bashiba batandikanga gwe lero bali wala lwa kusirika nakola bibakwatako. You must focus on what you want. Ense erwanisa w'amaanyi omunafu tewali kye bakwagaza buli wobeera ng'olina abakulwanisa weebaze Katonda oyina kyoli ate ina kyali walabyeko omulalu gwe balwanisa
walola byeko meeting ezitulazirwanisa omuntu agudde eddalu balwanisa muntu owamanyi gwe boogerako ebibi era bwe batandikanga okuwayiriza era nga weebaza Katonda nawa Pr Bujjingo be bajjoberawo bamuzannyise hi baby kama umanyi twazanyisa abaana nonga solotondya omukazi akalimo yakeekutte era mukubasanga nga musitudde omwana oyo nga nakyala we Makindi si ya musitudde ebivumo bye mugenda ofuna akakalimo yakeekutte dda okusanga nga ositudde omwana nga mami bimuli owe Makindi si ya musitudde bagenda vuma gwe akakalimo aba yakeekutte dda be bagenda ozanyisa omwana mu compound be bagenda ovuga omwana mu kagaali kwega emirimu egiri ku mwana kitalo nye kya Alex mukulu yafudde mukama omwoyo gwe agulamuze ekisabambi Alex mukulu kitalo nnyo mukama akusonyiwe byonna ebyakusobako obulamu bwe butyo Alex mukulu is a veteran actor naye kirungi kya Alex mukulu bambi abadde musajja ayogera kyawulira ku mutima abadde musajja ayogera kyawulira ku mutima ng'ayogera ebintu nga ddoboozi ly'abantu adde ayagala nnyo eddembe ly'obuntu Alex mukulu agala nnyo eddembe ly'obuntu he was a fighter of human freedom omuntu ayogera ebintu nga tatiddaani abiwulira ate nga tafaayo babinyiizaani so kitalo nnyo ekya Alex mukulu naye mukama ne bw'atyo bwe yamuyise ate ffenna lyeki lyekkubo